abakyala balina high libido to the front because libido yamwe sometimes bakoze sense obi ne bakanga wansi yali nga waggulu naye omwana we mutono nga nze omukyala mutono nga nze kuba ni munene mumpi omukyala lwakugamba kasi it's high time we do this anaye mu P6 awo okoze P6 gabimanyi zinaye nga sibimanyi yali nga nkwatako nenfuna obwagazi kati nze nebakanga wansi newaba mwana muto wa mwezi gumu kasita okolako akantu ke bwe bati kayimirira era babacekinga olwaba omwana wo baakola so kati ate ono w'emyaka 10 era naye bwona omukola bwota ajja kukikola kati nze wenali nga mu kisenge kiyanga nze oba wembanga kugambye okujja okunnongoosa saaga ogirenga mu ngoye awe mulundi we gwali gutuuseko ne binnyumira ebbanga liwamala ng'okola naye tebinnyumirangako nze sawa zino newe mbirowoozaako kimpisa na bubi girlfriend nali muyina naye sikyabeera naye kubanga ne girlfriend nayogeranga erinnya lyoyo omukyala wenabanga ne girlfriend nalabanga kifaananyi ky'oli omukyala kati nga ebiseera ebisinga mufikyo okuyita erinnya lya girlfriend nayitanga lyoli fiya yabawala bato sina fiya yabakyala bakulu kuba abakyala bakulu abantu oli omukyala ali mukyala simanyi obamba tya buti oba otya njagala buli mukyala ali eyo sembera kumpi nga gwoli eyo just olina byokola oluusi at times nga birina gwe biri mu kubeera nga bikosa oba nga tekitali comfortable nakyo nno owulira ng'oyagala kubeera nga ate munnange gwe mufuula ni comfortable mu ekyo ekintu kati gwe sembera kumpi Spilling the tea, get the inside scoop. Join the dynamic duo, plug into the loop. Jose and Winnie, diaries. Got that fire, no apologies. Conversations that inform and inspire. Taking entertainment to a level higher. Come on, come and catch the vibe now. Ooh, na, na, na. Hey! Come on, come and catch the vibe now. Jose and Winnie, diaries. abali ku Jose and Winnie Diaries mugamba muti how you doing episode y'olunaku lwaleero eyinza okubeera yanjawulo muko eri omuntu ali mu kulaba ogenda kuyiga bingi nkimanyi bulungi nnyo wabula ate njagala buli mukyala ali eyo sembera kumpi nga gwoli eyo just olina byokola oluusi at times nga birina gwe biri mu kubeera nga bikosa oba nga tekitali comfortable nakyo nno owulira ng'oyagala kubeera nga ate munnange gwe mufuula ni comfortable mu ekyo ekintu kati gwe sembera kumpi abakyala mwena ddala olunaku lwaleero twagala kwogera nammwe nnyo how you doing Jose? I'm alright. How are you? Oli bulungi. Ndi bulungi nesi bulungi nnyo olw'ensonga ze tugenda okwogerako. Abakyala balina high libido to the front because libido yamwe sometimes bakoze sense obi. Tusanyusa okulabako omugenyi waffe. Kale. Nange okubasanga. Kale ssebo. Twogerako ne mwami ani? Nze Mountains 9256. Mountains 9256. Ndi muyimbi. Amanya ga buyimbi ago boys. Erinnya lya ddala gwani? Nze Rogers Monge. Omusajja muganda. Afaanana abanyankole okwekutula. Monge. Kati kagalubindi style ki? Oli no top. Kagalubindi kaba top. Nkulaba nkiraba. Kyoga kati wankibategeeza ndi top. Mullo. Wakati n'akaviiri konna wali wonna. Okimanyi olabika akaviiri mbadde sinnakeetegeza. Kali shata. Nnyo shata. Kali shata nnyo. Mwaba biŋŋambye. Nti kali shata nze. Ovaawa? Kanyanya. Gy'ozaalibwa? Kanyanya wenzaalibwa. Okay. Nga wewe oyambadde ebintu bingi nnyo omusana mungi black ensawo biki ani kati eno bottle bag ntambulizaamu amazzi you take a lot of water ntambulizaamu amazzi nga nywera wano kiki kyotegeeza bino byonna nga byabato saagala totandika otuvuga sipiidi nga nywera wano kati gajja gatya gaveni. So what's the point of it being there nti mulimu ka fridge nti gabaga akakasawo kaganya temuli ka fridge naye batekamu bottle ebanga era akakasawo kakwata bottle so nsi ntikakwata bitabo bakakolanga kekyo bakaita bottle bag bakampeeza kuva Belgium kano really na zino galo benga bottle bottle if you don't mind
asala akasumulula amazzi ogateekamu otya mukulu amazzi kati okasumulula kuliko ekisaanikira n'oyiwamu Andai kali wa malo kati sikategedde naye tugendera sina kyakkola bakusirika ne galubini lumu bintu byonna bikuwa wafunayo omuntu eyo n'akuwa just mikwano gyange n'amatu agawummula olina tatuuzi mmeka ku mubiri gwo eneyo emu ya scorpion enjaba twali mu prison wano twali mu prison kati mu prison mu kagoni twali mu kaseero nejja ku kisenge kiba nagyekubako nejja ku kisenge n'ogiraba so ekifaananyi n'osigaza mu mutono gaako ofuluma njaggyekubako kati wajagalako ki ani kati wobeera mu prison ekintu ekibeerayo kyonna kiba kya muwendo ensonga lwaki omuba nga muli mu prison kangeze nga kati babatwala ku kkooti babaaza mwenna nti tolina kyofuluma nakyo mu prison babaaza mwenna mubiri gwonna tolina kyofuluma nakyo kati wofuluma nekintu kya prison kiba kya muwendo ng'oli bweru kati banze nafuluma nekuba ttatu eno ojjukira prison omwana omuto just bintu bya gundi bya bululu bali bakamala kulonda awo batukwata awo kulonda kana akalwa akawedde bakali akawedde kana akasembyeyo batukwata awo ne batukuba batuyisa bubi nnyo naye sigamba nti nze nali neekalakaasa just nga womanyi nti abasirikale bo babasanga nti waba bateebereza awantu bati bagenda kugamba nti gwe jangu bakwata mwenna namalayo zaali weeks oba nga 3 awo kati bakweyimira so ate bakujje bakola PW nemba PW nti bakola PW oba mu prison bakola bagita production warrant ovaayo nge ebbanga libakugamba okukomawo terinatuuka ona ennyimba mmeka ennyimba siyinza kugamba nti oba nina bwezi olina emyaka emeka kuba ndaba nze emyaka njagala kukubuuza ebibuuzo ebiddako mu maaso awo nga ntegedde emyaka 23 23 tunyumizeeko mu kukulako 23 wasoma kutuuka wa tunyumize ku lugendo lwo mabega kwa nasoma kutuuka mu senior 6 nga olina bazadde bonna bakuwerera mama yayampeerera muzeeyi yali yafa yegwe yakula ne maama ebya taata tobimanyi nnyo nze nagenda okulaba muzeeyi taata ng'oba ali myaka nga 7 nze taata wange nagenda omulaba ng'alinga jjajja nga ate ye taata nga ye taata namulabako yakuzaala akuze mu balenzi nze lastborn ye mu bawala waliyo lastborn omuwala era mutaata y'omwoyo mutaata y'omu kakati ekiriwo kiri nti olina ensonga zemmanyi zewanjogeddeko zewayagadde okuŋŋambako tetwandyagale n'omuvubuka ali eyo ayita mu situation yemu gye wayitamu abeko kyapiikinga oba n'apulaninga okukola ekintu ekiri mu ttuluba eyo litugenda okwogerako aleme kikola njagala otubuulire ku bulamu bwo obw'okusomero bwali butya and kiki kyotalinza kwerabira mu kusomako kwa primary okwa primary ani yali akolera mu primary for starters mama we mu primary mama si yayampeerera atani yali akolera asomera ku basale ayaki kati nali nga ndi muto muzeeyi yantwala ku ssomero yantwala ku ssomero ntandika okusomera nga bakuwadde basale just sintu oba ya mupiira oba yaki just essomero basale liyambako abazadde batalina busobozi bumala nzawo simanyi naye nze nali sasula fees kati ng'oli mu kisulo nali mu kisulo naye ku ssomero eryo nali nkolako emirimu egimu kuba ku ssomero eryo nabeerako okuva mu top class paka P7 kati okuva mu top class paka mu P7 saawummula kati nga holiday weetuuka nze nasigalangawo ku ssomero awo nasigalangawo nga lwaki toddayo waka ewa mukadde ani kati muzeeyi maama yali mu kyalo kati nga nze muzeeyi yamugamba yantwala ku ssomero kati nga essomero eryo kale nali siwummula nga mbeera okwo
abaana bonna bagenze osigala mu ddomu ne metroni olina ticca gobeera naye twasigalangako n'abaana abalala nga nabo kubanga abaana bajja osoma holiday. So nga musula mu ddomu. Mami wo yakkiriza ensonga y'okuba mbu n'ogenze okusoma ne tulina kuddanga mu holiday bati ng'akukyalira ng'omuzadde tankyalirangako. So yateeka buteeseyo omwana ku ssomero ebyo n'abivaako kasita omwana simunenya ye nga ye mama ye simunenya kuba ye bamugamba nti nze gyendi ndi bulungi nsoma buli kimu bajja kukikola ate ye teyalina busobozi obwo mbu ate kale ye teyamanya kale ye yamanya nti gyendi kiri bulungi. Aye teyalina ssimu nti oba akube kuba yali abeera mu kyalo yamanyi kimu omwana mutadde emikono emituufu ali mu boarding section. So gwe ne oddayo ddi ewaka like because ogaye tewamumula biki okudda ewaka kati ku ssomero natwekayo butolosi nga maze P7. Lwaki walina kutoloka? Gyalina secondary nti laba bagenda kusibira eya primary naye waba basomesa abantolosa abampa transport. Otoloka oddewa lwaki otoloka kitokubira taatawo n'omugamba munnaye maliriza P7 oba mami anti nga we nkugambye nti we nnakuula n'aba muzeeyi sabeera nga nnyo ne muzeeyi tulina laavu ne muzeeyi. Otoloka oddawo kati lwaki ogamba kutoloka lwaki ogamba bwe namala nenvaayo byali biwanvu byebatunyumiza ebyo kati muzeeyi we yantwala kwera essomero n'akwasayo omukyala nanyini essomero headmistress ngena essomero linnya ly'essomero tugenda kulireka n'amannya ga headmistress tugenda galeka naye tujja googera oya wandyagadde tugaleke kale tugaleke naye twogere headmistress kati essomero likyaliyo weeriri alireke tolyogera abakumanyi bajja kitaka mu comment kuba waliwo abakumanyi abasoma bali ba ogies ne ba obbies. Olina gomanyiyo munene omunene batya like celebrity bango sina gwe mmanyiyo. Tugende maaso headmistress bamukwasa kati nga mbeerawo kati nze muzeeyi we yantwalawo saasiimawo saasiimawo oli omukyala alina ebintu byali akola nga si birungi nze byalinga tebinsanyusa. Biki byali akola because ndi mukulowooza muno yalina abaana bangi ku ssomero. Wali mu class ki? Ebiseera nali mu top class. From top mpaka P7 wali ssomero erimu. Kale katunyumiza kati oyo omukyala yalina bbaawe kuba nze nabeera naye empaka kuba nze we namusangira yali talinazaala mwana naye nga alina bbaawe. Naye omukyala oyo bwe babeeranga mu kikolo eky'omukwano ne bbaawe nze nasulanga nabo ku buli bwe bumu. Ku buli bwe bumu taata we yali mukwano gwa headmistress because ndi mukulaba si taata headmistress yalina bbaawe. Nange ne mbuuza atuuka atya okubeera ng'atuuka mu buliri because abaana bonna balina sula mu ddoomu. Anti ono yali mwana muto nnyo. Kyokka abaana bato bonna bali basula wa mukyalo oyo. He was the chosen one. Kati nze nasulanga nabo kati oyo headmistress yaŋŋambanga ogenda kusulanga wano naye ekikuleeta osula wano okusoma osome. Quarters za headmistress zaali mu ssomero omwo nazo. Osome ebintu bye bagenda okukola obiyige ekiseera kijja kutuuka nga nze akola ki nze abikola. Akugamba ogenda sulanga wano ogenda kubeera sulanga wano naffe osome osome ku ssomero oba ogenda ssomera mu buliri mu buliri. How old were you? Ebiseera statement eyo waagikugambye ebiseera nali myaka awo 4. ojjukira ebintu by'emyaka ena anti nze mbijjukira. Nze mbijjukira. Omwana emyaka ena kimanya abeera mu nasale. Nze nali mu toopu. Nasale yeyo toopu. Baby middle top. Kati bbaawe yalinga wali omulabangawo. Yali anjagala nnyo bbaawe. Ogenda osoma. Kati akuzuukusa nga bagenda ogenda kusoma nga akuzuukusa why? Action. Nedda nze nalinga mmanyi. Twalinga tumanyi kubanga bo baazuukukanga nga okugenda okukola
naffe nga batuzuukusa. Kubanga ennyumba saalimu nzekka, mwalimu n'abaana abalala. Naye nga bo tebasula ku buliri bwa basula mu bisenge ebirala. Headmistress ya stress yakwayatulira n'akugamba nti ogenda kuyiga bitukola n'omwami wange naawe obikole mu maaso awo. Bwatyo bwe yaŋŋamba. Nga byagamba oyige bye biki? Baali bakola sex. Okay. Kati nga ayagala mbiigi. Naŋŋamba daddy bw'aba taliiwo nga wajja okukola emirimu gya daddy gy'agenda okukola ki? Kolanga. Daddy emirimu gy'akola gwajja ogikolanga. Era ye baabeeranga mu kikola watunulanga n'olaba? Natunulanga ne ndaba. Waliwo ebiseera ebyatuukanga nga bambikkudde. Kati daddy we yambikkanga era oli nga mbikkula. Olabe kuba olina okuyiga. Labe. Daddy yatera kubeerangawo? Olwo tuli mu kwogera about headmistress. Ye teyabeerangawo just yajjanga n'asulangawo busuzi. Yagendanga n'amala n'akomawo. Okay, course eno wagiriko okumala bbanga ki? Lemika ngiite course. Olyoka otandika okukiteeka nga tunatuuka wali. How long kyakutwalira budde ki? Awo kati naye ntuuse nga mu P3 awo weewatyo. So wali ku course ya myaka bannaye Winnie. 2. Yeah. Naye ntuuse nga mu P3. Ebbanga lino lyonna obadde olaba bakola. From top. Mini nga bw'okula n'okula. Kuba wali yayogera ne mwana muto sala. Naye 5 kati awo tuli mu myaka nga 6. Naye ntuuse mu P3. Okay. Daddy atuuka nga taliiwo. Oba olunaku olwasookera okugamba nti mbule start. Kola byobadde ng'oyiga. How did it happen? How did it start? What did she say? Olwo lunaku eno mugongo yalinayo akantu nga kakulaye oba nkugambe nga kasondosondo. Tekaali kasundo. Kaali kantu nga okakwatako boti kakaluba. Munda mu mugongo. Nkasala ne jirita. Ninga okosala ne jirita watawera ebbanga ne kakula. So okasala ne mukanyigamu kabeeranga mu. Tetwakanyiganga. So nga mukasala ate nga kaveemu kikuba mu tira kusala bintu ebitu biveemu mu byamazi. Kaali nga kakula. Nikaita mu lususu. So n'okasirako ne kavaako. Nekenkanankana n'olususu. Wayitawo akaseera kaddamu ne kakula. Kati nze we nali nga mu kisenge kiyanga nze oba we mbanga kugambye okujja okunnongoosa saaga ogirenga mu ngoye. Okumulongoosa akantu ako? Thank you. Engoye n'ozijjamu n'oziikanga eri n'ojja nga toli mu ngoye. Nze buli kyengamba nga nali nga nkikola. Twogera ku mwana wa P3? Buli kyengamba nga nali nga nkikola nze. Kubanga yali nga mukambwe nga ogaana akukuba. Kati yakugamba omaze okulongoosa tuli kumaze okulongoosa akananko oyagala kugenda. What happened? Kati kale omulongoosa namulongoosa nga namala naŋŋamba okay kale kyawano kiwedde kati awo genda muzannye. Era wayitawangawo akaseera era nenzirayo mulongoosa yabwe kityo bwe kyalinga. Okay. So mutuuka mutya ku level y'okuba nti biwayiga? Kati oyo omukyala byonna bikolanga bawe taliiwo ebyo? Teyalingawo. Okay. Teyalingawo. Okay. Naye nga waliwo ebiseera we byatuukanga nga alina ebintu byayagala mu mukoye naye nga sibitegeera bulungi. Ate nga sibimanyi naye nga kale nga ŋŋamba olina okukola ebintu ebyo kubanga tusasula school fees. Muzeewo bukyanga bakuleeta wano taddanga kukukyalira. Oli onywa weebaka osoma. Abaana basoma ne basasula school fees gwe tosasula. Abaana bali akawunga n'ebijanjaalo ogolya ku mmere yaffe. Kati buli kyenkugamba olina okukola ki? Okikola. Olina okukikolanga. Nze nga nzikiriza bukkiriza. Kaliwo ekisaawe kyatuuka nali awo nali nyingidde awo mu yali P4 awo kati omulundi ogwasooka yajja naŋŋamba ebintu bye nagamba okusoma wabiyiga.
ne mugamba ebiki nangamba ebintu dadi byakwawo kyogamba wadde nga tobiraba mugamba badde nga mbiraba nangamba byenkugamba wabiyiga mugamba ye nabiyiga ye awo kirungi agwage otandika okubikolanga naye yanteekisangayo omukono dadi yateekangayo omukono ye si dadi anti mbuuza nti ogambye bagayo be wayiga bye nayiga dadi yali akola lwaki bwe yakuteekesaayo omukono ate nga dadi yali ateekayo kirala osemanyi point ye yali kyokugamba oteekengayo wansi omukono ye omukono waguteekanga cause njagala ati katukugeziwaza naguteeka ya mu bukyala bwe anti kati kungulu oba munda anti nalinga mushevinga kuba nze yamushevinganga nalinga mushevinga ngamba kati ogateekayo omukono mandaga ekyo kale yayagukwata bwati nagukozesa yekyayagala gukole yagukwata so you never had sex with this guy with this mukyala nawo nali nkuze but we're having the sex tefunatuuka yeeyo awo ng'okyali muto wewatyotekangayo omukono nekiggwa nawinanga awo nebiggwa onagaa kati oli mulenzi mulungi nno kati ogenda oyiga nno nga takwata ku busajja bwo bukolesa ekintu kyonna yalinga tabukwatako yalinga akwata ku mukono gwokka so kintu kyeyakola kyotajja kwerabira kyesijja kwerabira kiswazamuko kuba oba bisaawe byatuukanga nantuulako ku mutwe nga kigendererwa semera microphone natula kuno ku mutwe bwati ng'omwana atuddansi nga webase ku buliri so nakutula ku mumwana nobeera kale ng'omukomba omukomba naye kale akutulako bwati n'omukomba n'omukomba bulungi nnyo nomala noddayo novaayo mubuliri nagamba kati genda ozanye kati ogenda oyiga tekyabanga kya mulundi gumu twakolanga ku makya emisana oluusi eggo tetubikoze ennaku ezizizeeko nga 2 tetubikoze wiiki eyiseewo wiiki eyokubiri era netuddamu bwe tutyo ekyo kintu kyogamba kyeyakozesanga ekyokutuulako nga si kintu kya bulijjo nnyo experience eyo kukikola yali ekyo yalinga tantuulako kale mbw atuddeko nnyo toleme kusa yes but what was your reaction yange ng'okola ekyo ekintu how did it sit with you byankosa nesaa zino wembijjukira bimpulikira bubi kubanga yalinayo ebintu ebyeru bwe wamukombanga ebyavanga byali byeru nga si birungi tewasesema nawawe nasesemako nangamba kati nze ndi kasasiro sibo gosesemera ogenda kubirya nolya ebiseme byoseseme ate kati buganda nti baba bagenda kuyisaako kibooko ogenda kubirya kati era okusesema nasemako mirundi bajyalinga 3 gyokka nakyagezaako otegeeza okusesema tekukuyamba oba oseseme ogenda kyagenda maaso nekyobadde oli ojja kubiyanga obusesemye nze asasula school fees wo abaana baba bakyalira ku viddi gwe tebakukyalira era nza kukola ki nza kufumbira emmere ey'okulya kati onsesemera oti bwati weyaŋŋambanga oyo omukyala wamugamba wasanga bino ebintu yakwati because white fena tukitegeera ababala naddala abakyala abali eyo muyinza wamukitegeera wamugambako n'omugamba because nawe ndi mukulowooza olimuko bintu byantu bakulu ndaba ng'omwana omuto naye ndabanga ayinza okugamba omuntu oyo n'omugamba omanyi but I think twetaaga tukole kino because ebintu bya white ebyo bwe obirabanga ogamba mukyala wo n'omugamba man kiri bweki ne bweki kati gwe toli mukyala we naye at least oli nze nalinga soogera buli kyeyaŋŋambanga nakikolanga bukozi nalinga soogera kigambo nakyo bali ng'okikolera mu bulumi did you later catch up n'omanyira n'otandika naawe okunyumira oba saanyumirwako okolanga kyoteekeddwa kukolagamba okikole saanyumirwako lwa nsonga nti n'abaana batuuka ebiseera nga banjeeya ku ssomero kuba anti twasulanga n'abaana
mu nnyumba twasubanga n'abaana mu nnyumba kubanga saali munzikka ne baana batuukanga ne babitegeera nga banjeeyawo ebityo. Kankubuuze bino ebintu bye tugamba bya ddala oba emboozi eri mu mutwe gwo oli mujjunyumya bunyumya nga teyabeera kutuukaako bya ddala. Headmistress ono gyalina essomero gyeriri gyalina essomero gyeriri. Singa abaawo omuntu apikinze interest mu story lunajja n'akunoonya nga yandiyagadde okuyamba n'akugamba omutwale ku mukyalo oyo obeere ng'ofuna obwenkanya omuntu oyo omulina omukyala gyali nti nti nze yenze Jeno gundi njagala kutaasa omukyalo njagala omuntu agasasulire kye yakola gyali osobola gyali. Okay. Wagambako baawe ng'akomyewo? Simugambangako. Ne kati? Yangamba n'ogeza n'omugamba ojja kulaba ekijja okutuukako. Later afuna omukisa ogulaba bazadde bo okuba okuza okutuuka n'okuva ku byotunyumiza bazadde bo bali bategeddeko n'emboozi gyetugamba. Tebagitegeerangako. Nze simanyi baba bagitegeerako naye sibagambangako. Buli muntu akumanyi kino ekyakutuukako agenda kitegeerako eno live. Bwe gusoose by'okubyogera sibyogerangako nze bukyaŋŋambaawo. Tudeeko emabega. Osesema egyo emirundi gyonna otuuka ogetinga using nga tukyasesema. Isn't it? Then otandika odi okwavinga sex, real sex, because now tuli mu kwogera kati si sex tuli mu kirala kati okozesa mimu okola ki. Di role omukyala lwakugamba kasi it's high time we do this. Anali mu P6. Awo okoze P6. P6. Nali mu P6 kati ye yalinga abimanyi. Zinalinga sibimanyi. Yalinga nkwatako nenfuna obwagazi. Kati nze nebakanga wansi n'aba mwana muto wa mwezi gumu kasita okolako akantu ke bwe bati kayimirira era babacekinga olwaba omwana wo baakola wali active. Yes, kati ate ono w'emyaka 10 era naye bw'ona omukola bw'ota ajja kukikola. Nze nebakanga wansi yalinga waggulu. Naye omwana we mutono nga nze omukyala mutono nga nze kuba ni munene mumpi. Bonano obwo ku mwana yankananga gwe. Kwegamba nga akutuulako ko kantu kaako naye nga nantulako nantula ne ku mumwa we bati. So kati nga gwe yali avuga kwegamba because wabanga yali akwa sex nga atudde waggulu that means yali nga abikola ebyo. Wali tomenyeka nnyo. He's a boy, he doesn't have energy okukola ekintu kyonna. Yeah, I know. So omukulu alina okwemalira ensonga yali nga abikola. So you get munotanga getting used the sexy n'okubeera ng'okola ebyo byonna. Tubikolanga kati twabikolanga ebbanga lyalinga ddene. Kati waba omusomesa eyampita nambuuza abaana batukanga ekiseera ne babyogera. Somesa najja naŋŋamba baŋŋambye nti mukola ebintu bwe biti ne maadamu kituufu. Nimugamba si kituufu. Nanga nti bano baŋŋambye wekiti ne bwekiti nimugamba kyeka bakulimbye. Why were you protecting her? Lwaki wali omuprotecting her? Lwaki tewagamba bituufu? Anti kati abakusibira mu sitoowa basooka ne bakuba kuba baffe batukubanga nga batuggyemu engoye bakukwata emikono n'amagulu nga bakuggyemu engoye ne bakuba kibooko ne bakuteeka mu sitoowa. Essomero lyako liri mu kitundu ki mu Kampala mu ye mu Ndeeba. Okay, kimala. Ekyo kyokka kimala eky'essomero ky'olyogeddeko. Omukyala obadde wekyanja butakimiza story yakuteekako mu kasitoowa. Like banteekangayo wali okoze eki? Anti kati we nali nkuze nalinga awo nga mu P5 awo emirimu gy'abakanzi yalinga agikola kubooleza okufumba nga ngenda mu ddoomu y'abaana nga okusimula ddoomu ezo bwe zityo. Wakolanga emirimu mingi. Nakolanga emirimu mingi. Naye nga toliwo n'abaana abalala bo nga tebakola. N'abaana abalala balinga bakola. Wabangawo abaana bataawummulanga nga nabo babeerawo ku ssomero nga baana bawummule naye nga ffe tusigalawo. Kati ffe abasigalangawo twabanga ba Luganda nga tukola emirimu egy'enjawulo kubako asimula obubalaza kubako abayera kompawundi. Kati ffe ababeera ne administrator twabeeranga wuwe okulongoosa mu maka ge kubooleza ngoye bwe kityo nakubafumbira. Otuuka nga oli proud like wali kusomera senior 6 otanso kwavinga sex naye kati no kwavinga sex naye senior 6 P6 sorry P6 otuuka nga oli okay you proud okubeera nga gwe because at times waliwo otuuka noga manzi nze alina director okitegedde otuuka nga no nga you okay okubeera okay batya
Ng'otukinaako buzibu ng'obragging. You get used to it. Nedda. Ne watuuka ne bikunyumira mukulu. Tewatuuka ne bikunyumira. Tebyanyumira tewali mulundi we gwali gutuuseko ne binnyumira. Ebbanga liwamala ng'okula naye. Tebinnyumirangako nze. Sawa zino newe mbirowoozaako kimpisa na bubi. Olina girlfriend? Girlfriend nali muyina naye sikyabeera naye. Ne obutabeera naye n'okuno kubanga omuyina bibiri byanjawulo. Ensonga z'okwegatta era ozikola ne kuba olina obba olabaddeko ne bagawulo. Girlfriend kati oba edda. Oba kati oba edda obaddeko mu relationship yonna. Mbaddeko mu relationship. Bwe wadde weegatta n'abantu babo badde oyagala nga gwa beekwanidde. Somehow wabeerako triggered by your past n'oba nga obadde n'ekitandisa ekikolwa n'olekeraawo kyokka ate olina girlfriend. We nabanga ne girlfriend nayogeranga erinnya ly'oyo omukyala. We nabanga ne girlfriend nalabanga kifaananyi ky'oli omukyala kati nga ebiseera ebisinga mufityo okuyita erinnya lya girlfriend nayitanga ly'oli kati oli ba yampitanga mwenzi. Sikyabeera naye. Kati mu kinene ekiseera ng'olina ba girlfriend, do you go down on them? Okusinziira ku trauma gy'olina. Okusinziira ku training gye wafuna. Eyakutandisa. Going down on a woman. You hate it? Sibikolangako ebyo. Nga nkuze. Tobyagala? Nabikola nkyali muto. Omusajja kuba kati abasajja bali nga nabikola nkyali muto. Okay, director natuuka kwesonyiwa ddi okubanga takyakwesa. Natuukayo Butulusi abasomesa bampa transport kuba abasomesa abo bali bamanyi maama gy'abeera. Baŋŋamba nti maama wo abeera mu Kisenyi. Ne bampa transport ne banfunira ne piki ne ŋŋenda mpaka mu Kisenyi. Kuba nze awo kale nali nkuze nali maze P7. Baawe nakolera PLE. Nali maze P7. Mwaka ki gwatuula P7? Mwaka gwali mwaka ki? Kati awo mba pozi nga ntunde ku pass-slip ne njiraba. Okay. Suba ogende wa maama otoloka. Results wazifuna because wano otoloka olwo maze PLE. Results eza PLE saazifuna ku ssomero eryo. Walifuna ku simu. Tebazimpa yazinnyima. Yazinnyima. Kubanza wanatolekera twali tumaze ebibuuzo naye nga tebinnafuluma. Kati yabinnyima ebyo. Naye ku ssomero lyesiwe twabikolera. Twabikolera ku ssomero ddala. Kati baaba wange yaŋŋamba tugende ku ssomero gye wakolera eyo gye nabijja ne bampa empapula ezo. Wakola otya mu P7? Mu P7 nafuna second grade. Kale ku trauma ina gyayitamu. Kati omukyala akunoonya nga takulaba abasomesa nabo already bariskinze otuuka osanga maama wo. Maama omunyumiza. Mama namugamba nze ku ssomero bankuba siddayo. Ate ng'oddayo ki ng'omaze P7? Byali ya primary. Yali ya primary naye ye muzeeyi yali yamugamba nali nosomerawo ne secondary. Yalina okusomesa secondary because yaliko secondary. Yalina okusomesa. Kati oba taata ono ndaba ddiiro bagirimu n'omusomesa ono. Because you cannot tell me mbu ate ono omwana already ekisooka okimanyi omwana oyo essomero lya from baby to P7. Kakati then ate akana aka senior one okunsomesa ko kati kajjirawa ku mwana ono batala ate kati kuba kati essomero lya Bwedde olongo ogenda kutonya secondary ddala. Tate yamutwalayo. Tate yanzaala. Tate yamutwalayo. I don't think any parent would do that. I think he didn't know. Okay. Tata tutamubuuza nsonga nkimanyi ng'okyali muto. Lwaki akola? Muzeeyi naye nga soogera naye. Sai ndowooza. Mama mulamu tya. Because ndaba tata nga ddire yagirimu. Otuuka mama lwaki bamuga because now by the kino kiyigiriza omwana ali eyo yenna omuto. Bw'oba olina ekintu kyolabe ku ssomero nga waliwo akikoze ne bwaba mwana munno ne bwaba musomesa ne bwaba musajja ne bwaba I mean I don't have sina baana naye ate njagala kutegeeza nti omwana bw'oba olina maama wo gw'ogenda okubeera open nnyo ku ye kiwola ndi mu kubuuza ono omusajja kijja kitokubeera mama tewamugamba because ebyo byebukuyita mu trauma eyo yonna. Kati we natooka ne ŋŋenda ewa maama maama yantwala ewuwe Namongo gye yali abeera. We yantwala ewuwe ne mbeera naye. Wayitawo simanyi bbanga eryayitawo
ne siddene ne bannona mama baamusiba baamukwata ne bamusiba ku poliisi ne bannona ne banzizaayo ssomero obanzizaayo ne bakuza ssomero gye bali ku primary mama baamukwata oyo omukyala omukyala ye yakwata mama ow'essomero director Yaki yamukwasa. awo simanyi kye baamukwatira naye baamukwata nze ne banzizaayo ku ssomero naye maze P7 naŋŋamba kati otokomyewo togeragera obeere mu ddomu y'abalenzi togenda kukola ki togenda kuddamu kusula wano togera obeere mu ddomu y'abalenzi nembeera nga mu ddomu y'abalenzi nembeera ng'omwo kati ebiseera byatuuka nga bazimbye kati bye ebiseera by'emabega baawe yasooka gwe bali babeera naye ebiseera by'omu maaso yali yafuna omusajja omulala kati omusajja omulala gwe yafuna baatukisa ne bazimba ennyumba kati ne tuva ku ssomero kuba nali maze ne P7 ne tuddako eyo ennyumba ne tubeera ng'okwo kati eyo gye natandika okusomera senior 1 Ova makage n'ogenda era yakwera ku senior 1. nga yampeera ku senior 1. Yeah. Okay. Mama bamusumulula di director kugamba ki ekyamukwasa talina. Saabimanya. So wabeera n'omukyalo ono paka ddi olikoddemu okusinkana mama wo oddamu mulabadde. Kati we nali mu senior 1 naddamu n'entolokayo. Oddawa. Era ne ŋŋenda ewa maama. Mama nga bamusibye. Kati maama baali ye baamuta. Natolokayo ne musanga waali. Kati awo tebaddamu mukwata ne tubeera naye kati mpaka nakati. Okay, senior 1 awo mulenzi omukyala yiti yakukozeseera. Senior 1 So wavira ddala n'obeera ddala ne maama kati ate okusoma n'oddayo okusomera omukyala from senior 1 Unatuuka mu senior 4 mama ye yansomesa kati maama yaddamu senior 1 nagiddamu buto. Okay. Mama ye yalinga ampeera okuva mu senior 1 paka mu senior 6. Okay. Kuba senior 1 yeri senior 1 we nali nga nkyabeera nayo omukyala senior 1 saagimalaako natookera mu second term. So bino byonna bya tuli mu kubyogera mama tomugambanga era. Sebimugambangako. Just namugambanga bugambi nti eri bambonyaabonya bankuba. Lwaki tewayogera? Soko nyumize. Bali baŋŋaana okwogera. Kati ovuddeyo from senior 1 ovuddeyo lwaki tewayogera? Byali biswaza we nali mu senior nali nkuze. Asobola kubyogera eyo. Nga biswaza naye just nze okubyogera. Nti oyo omukyalo omuloota oba we base n'omuloota. Ne kati? Ne kati. Oba olyawo n'oyogera erinnya ng'oli mu bantu biswa kati nga wongambye nti olina girlfriend oba ne girlfriend bati n'oyogera erinnya lyo oli n'akubuuza gundi yani kati kiva nti njogera ssaawa zino kikuveeko ndowooza oba alina kintu kye yankola simanyi oba ekisaawa nekituukaawo ayinza okuba nga yandoga yalinamu obulogologo sibumulabangamu nze obulogologo. Omuloota ng'ajja mukola nsonga zammwe ziri nga alina byagamba. Oyanaga ofulendi nga mwebase ku buliri ogerokera ku makya nga akugamba obedda oyogera erinnya weeriti obedda gw'ogamba yaani. Ng'omugamba ki ng'omugamba ndeka jangu wano. Nze nga nsiika busirisi. Like obedda akugamba oyogera erinnya weeriti ng'oligamba ki? Ati kati yaŋŋambanga nalinga kale nze bye nayogeranga teyabiŋŋambanga naye yaŋŋambanga obeera n'abakazi oba weebase ssebo oloota ssebo bakazi ba ssebo nze tondoota yabwate we yaŋŋambanga. Kati kambuuze erinnya lyo ly'omukyala oliyita bwe mwalinga mu bikolwa byammwe ng'olina oyo omukyala olina wametonengeranga erinnya lye because abamu maybe baba bagamba kati bw'oba okola kino because yali akuyigiriza call my name ng'oli we yagamba say my name baby. Wali olyogere? Oyo omukyala yali agawo olyogere? Kuba ye ku ssomero twamuyitanga linnya lye ku ssomero ffenna abaana. Twamuyitanga linnya lye. So ne mu kikolwa ng'omanyi okuyita erinnya lye? Nga tayagala muyita bya maadamu. Mwalina mwanga muyita madamu Gondi. Ekya madamu tekyabeerangako. Babayi Rose mwamuyitanga Rose. Kati ne mu kikolwa ng'omuyita linnya lye? Oba yagalira kwogera emu nga nedandeke kubanga nenkula akatraining ako omukulu nga amugamba so you have to say my name nga tuli wano eno kuba kati byawukana
bw'obanga mu bulamu bwa bulijjo nsobola okuba nga muyita Joseph then wali mu kikolwa ng'akyuse nga ye baby jjukira Katonda yakyusanga linnya eryalinga wali lyeryalinga mu kikolwa isn't it bwekyali bwekyali okay kati omuloota omuwala akugoba wakawukana n'abawala meka olw'oyo mukyala omu kati wandyagadde omuntu awulidde bino ebintu byakuyamba atya what would you want ekirinza okukolebwako okubeerwa muli munda muggwe okunnyamba kati nze kyenjagala saagala kuddamu kuloota mukyalo oyo saagala kuddamu muloota yensonga lwaki ovudde kuspeak out saagala kuddamu kubeera nga muloota kyenjagala bana ki ekiyinza okukolebwa obutaddamu kuloota muntu ono I'm sure aba akyogeddeko kiyinza okuba ate ng'abeera yeetaaga kusinkana bayita abandi batherapist therapist nga babbeeyi bamuyamba abali oba olina muntu gw'omanyi ayinza omuyamba naye ng'abakyala abali eyo ensonga z'ono omwana bayibeyo ziri serious ate nkimanyi waliwo n'omuntu ali awulira story yo nga kyonyumiza kati then nze n'ekirala simanyi oba bikola n'abaana abalala tomanyi engeri gye yazaala kuba nze we nabeera naye yali talina baana naye yatuuka n'azaala kale we nabeera naye yazaala abaana babiri musajja yasooka yazaalayo omwana omu n'azaalayo omu awo naviirayo ayinza okubaamu omwana wo gwe nno abaana be bonna nze yabakuza yasooka nze yamukuza n'owokubiri owokubiri we yamuzaala yamundekeranga nga yamuyonsako wiiki emu n'amundekeranga n'agenda nga kusoma kwajjukira ebiseera bo bali bazimbye ng'amundekera ng'alina okuddayo ng'alina okugenda kusomera okusomesa abaana nze yabakuzanga temuli wange temuliwo oli sure okay kino wakiyigamu ki the whole experience kyenakiyigamu ebyobwereere nakiyigamu nti ebyobwereere si birungi lwa nsonga nti nze kyankozesanga ebyo ebintu naye sasula school fees ate ng'omukyala yali open namuga blood tewolina kyosasula wano katolina kukola kino ekyobwereere si kirungi kwabangako n'abaana abalala abatasasula school fees sinze nzikka abo simanyi naye gwe omanyi gwe bakikolanga abazadde abali eyo nga ekintu omwana ono kyanyumya ng'wali okikozeeko kibi tokiddangamu kuba tomanyi trauma gye waleka mu muto gw'omwana oyo nammwe abalaba interview eno oyinza obba nga gwe yakikola si head mistress nga gwe yakikola maama wo oba step mother oba sister wo oba omukozi ba house girl balina omuzoogo okitegeera sometimes omuntu okuwona kiba kyetaagisa kuvaayo n'oyogera and you have a conversation ng'omwami no gyahavinze naffe era ndishuwa ntagenda sigala kyekimu lwa nsonga obadde n'ekyama ekizitowa kiro nga 5 ku mutima era nzikiriza it won't sit well ne abafamire yo wana abafamire yo agenda obbirengera ayinza n'okugamba nti kino kino ani yakituusa ku mwana waffe ng'ono abafamire yange kyemmanyi babimanyi balina okuba nga babiwulira nze saabagamba naye nga kyemmanyi nti babimanyi lwansonga nti gye bakolawo okulaga nti no confront her bambuuzanga nze nabagamba nga paka nakati sina gwe nali ŋŋambye so ekisooka kya byonna ekyo olwedde ekiba kirina class tekikutwalamu ntegeeza ki mbu omuntu waba akuze n'ebiyita ewekanga ayagala nnyo babashuga mami kati kyakukyaya abantu bakulu kyakukyaya bawala bato mu bakyala kuba oyinza okugamba bino no byankyaya that class of abantu abo abakyala bakulu olina fiya y'abakyala bakulu oba nze nina fiya y'abawala bato sina fiya y'abakyala bakulu kuba abakyala bakulu bw'abantu oli omukyala ali mukyala simanyi oba mbatya buti oba otya muno baga ogenda kwogera erinnya ly'omukyala era ng'olina abaana bato ate abaana bati balina nnyo budde abaana bato bayitaaga omuntu ng'alina waaka waka nga yaggwawo mu abawala bato kale nze sigamba nti mba mbeegomba wegomba ki kyala bakuzeekuzeemu njidde ekifaananyi kye mbadde ndaba that means kati all the love you have olinayo abakyala bakulu why because of the other thingy
oba expenses oyinza batulina sente zateeka mbawala abato ng'ate abakulu be bagenda okuteekamu abato basente tetumanyi gwatugamba abakazi abakulu nze be banyanguyira kulimba kuba bwe abakulu naye kati abawala abato sibeera nze wenabe sibangako mu bawala abato wafunako infection ng'olina oyo omukyala walina okona kulasenga maybe ng'olaba susu oba maybe aliko busi oba infection z'emimwa oba naye n'emimwa gya infection oba n'olulimi infections sifunako infection ng'olina omukyala we onali nga nkyali kyakola naye bye mwakola sifunako infection watugambye ko ina girlfriend kiki kyoyita girlfriend nga togambye agala bakyala ku ya girlfriend ali mukyala mukulu gobadde ogambe ekigambo kiweemuko ku kitiibwa girlfriend aba muwala nga ffe okitegedde kiweemu ku kitiibwa ati kati girlfriends wenabeera girlfriend kati woyogera linnya kati woyogera linnya linga olina girlfriend wenabeeranga ne girlfriend nga mwana muto nterezaamu kubanga naye mukyala akulira nterezaamu nkutereze mangu okitegeera girlfriend yali muwala yali muwala atoyo girlfriend bwe wabeeranga ne girlfriend kati ng'oyogera eri erinnya ng'akutabukira girlfriend oyo so next time abagenda okuddamu mwagala ba girlfriend temuteeka ku nnyombeera because ensonga already abule n'agyogera so asigala nti ba girlfriend nze benjagala wambuuziza olina ekibuzo waŋŋambye wambuuziza n'oŋŋamba nti oyagala abakazi bakulu oba nekugamba nti nzi bakazi abakulu benkolaki bebasinga okukolera bebanyanguyira kale ensonga lwaki abakazi abakulu bebanyanguyira waba abakulu simalina kumanya naye oba nkyogere ntya nti kale eyakuwa keya wenabeeranga n'omukyalo oyo kale ekeya gye yampanga ne bana gye bampa naye kati girlfriend kati weoba ogenze mu sho negeranga mu sho tukomyewo obudde nga buyise era kati senga nina enkwagulo enjala weebityo teyayambuuzizaako bwabugambye weeyale nsonga negguka kati obikola obyagala sawa zino you love it yes thank you why don't you love it you have to love it I do. Okay so ndowooza kati mukitegedde so kati bashuga mami oli open so in case kashuga right now you're single like waba wishuga mami akwagala je wandis right now kubanga kubeera single siri mufumbo sawa zino tereza okitegedde kyetubuuza waba wayagala je wandise oba single tekitegera no bamufumbo tajja kwewandiisa kale tonoonya toyagala sinoonya kati wenfuna ekikazi ekikulu tugeze nedda togamba nti wenfuna ekikazi ekikulu omukazi waba mukulu omukazi era abanga muto wabanga alina emyaka toyawulanze n'abakulu abalala omukazi alina emyaka 45 era baba benkana mundabika bonna baba bakyala bonna baba bakazi ate gwe ekikulu wasookera eri kasukira bonna baba bakazi naye enjawulo weeri wajja nyamba kitukolere nga ffe bakyaliyekikerako ddala gambye badde n'omuwala nga muto kati gwe oba okiraba gwe olaba nga kyekimu omukazi omukulu n'omuwala era bonna kati weli babbuba era bonna balifuna tuve mu bbuba tugende mu birala olowooza bebamu mukyalo omukulu n'omuwala bwagenda okulaba walaba byebimu ebiki nja kukukuba kale ya specific muki nkugaye mu kino mu sex kati mu sex ebya sex ebyo tosobola kubeera nga oli obanga nkyogere ntya nga obipredictinga osobola okusanga sugar mami nga asinga ono omuwala n'osanga omuwala nga asinga sugar mami wekitoweki
Okay. Yogede sugar nani yogede sugar mami kigambo kiba kikola ekyo. Nnyo kikola. Emyaka kale abantu basobola okutegeera nti otegeeza omuwala osanga omukyalo omukulu ng'asinga ku muwala omuto. Era n'osanga omuwala omuto ng'asinga ku mukyalo omukulu. Kisinzira ku muntu. Kisinzira ku muntu tekiva ku myaka. Well, what will you kikyoyinza okugamba omwana omuto nga naye alina kyayitamu nga kiwayitamu? Omwana omuto. Yes, nga naye era myaka giri gye walimu kati okuze. Kati oyo omwana omuto myaka gye nalimu ne we mba nkyogedde essaawa zino abagenda kitegeera ati. Gwe nga wakitegeera? Nze nakiyitamu. Byali bikolwa. Okay. So kati mbadde nsaba obeewa advice gy'owa omuzadde. Okay. Omuzadde omutegedde nga omuzadde wo? Kati nze advice gye mpa omuzadde nti abazadde nti oba otutta omwana ewantu wonna kiba kirungi n'omulambula. Totuulayo busuuzi. Omuzadde omukazi n'omusajja kiba kirungi n'olambula oyo omwana n'ogenda n'omulabako n'omanya waabeera. Kwanza muzeeyi oyo yantwala ku ssomero eryo okuva we yantwalayo mpaka we namala P7 teyakomaawo. Ensonga lwaki wali target ku mukyalo olwansonga yamanya gwe toliko alondoola. Teyakomaawo ni maama ate ye maama ye teyagiyako ddala. Kuba teyamanya. Otugaye maama ye yali mu kyalo. Teyalina ssimu. Yali mu kyalo nga talina ssimu. Ye maama bamugamba nga omwana yagenda kusoma. Omanyi bwe wansindikidde odi eyo ekituufu kinti didn't sit well with me. Nakubisizaamu ebifaananyi. Empulira y'ekintu ky'onyuma teri ku muntu yazadde n'atazaalangako. Ekintu ky'oyogerako kiruma yazaala n'atanazaala lwansonga n'atanazaala ajja kuzaala. Oyinza oba olinayo kaganda kuteebereza omuganda owa P3, P4, P5 ng'alina omukyala ali mutunuza mu mbuga ya stand. So that's why nayagadde kuleete mangu. Ndi mu kulaba omukyala oyo ng'ali ku buliri ng'akutte akaana kuba kati akaana akasitula nga asitula baby. Akatweke kuna n'akabuutikizaako gundi ye. Gundi kijootika ku fesi y'omwana omutwe emya o P4, P5. Kuba ne kali akantu kaba katono compared k'omusajja. Engeri gye yazaalako ayinza okuba nga takyabikola. Ngeri kuba yasooka zaala mwana mulenzi. Addako n'azaala omwana omuwala. Yali ng'alina obusungu bungi n'omwana we yamukubanga. Yamukwatanga n'amukanyuga. Kuba omwana we yasooka okuzaala nze yamukuza. Yamukubanga. Ngenda buuza kya kisiru naye. Nkibuuze. Kakati we wali n'omukyalo oyo. Sitayiro ki yali esinga okunyumira? Katonda wa Isaaka ne Yakobo. Ku byonna byakolanga kiriwo ekyasinga okunyumira nga bakutuddeko kubanga omutudde. Tewali kyannyumirako. Bikimu akikolanga nsonga alina ekikola. Okay, what was noga kale singa tulisakola ekyo. Yewini. Kubanga waliwo kyola noga naye nedda tuliso basinga tukola kiro ekyokola kiringa kiriyo kyenyinyala ate nnyo oka times kuba kwa. Nze byokumukoma naye nga sibyagala. Right. Yali awunya bubi ekisooka. Yalinga ebintu byayiva byalinga byeru nga sibyagala. Ebyo ndalinga sibyagala ate nga ye kasoose sema ogenda kubirya kati ye style gye nali saagala ku ye. Ate sebirango ino bigumira. I know. Kati bwe wakula eri wajja osinga okwagala. YouTube teri nnyo serious. Obulamu temumutwala nnyo serious. Kiki wakula kati kiwe kisinga okunyumira mpwana. What's your best? Yeah. Simanyi oba nkugambe ntya. Engamba. Sitalo ziba nnyingi ate ebeeremu. Anti kati waliwo ekusingira. Era muzikyusa weewali. Anti waliwo era esinga n'oŋŋawa n'owenjagala. Era osobola beesinga kera n'okola endala weebityo. Eyasabye okunyumira yeeriwa. Kiri kikwagambye kyakyagalirako ddala. Kiri kyo ebyo sibyagala. Naye bano tebawunya nze nakoma kwoli sirina mulago gwe nali ngezesezaako. Kati girlfriend bwakikusaba sikikola ekyo. Obufumbo bukulemye. Ayi naddala abakyala bakulu b'oyagala bukulemye. Babunemyawo bagenda beera singo bwe ndaba okusinza ku kyotayagala ate nga kibasinga okwagala. Nandi kutumya abantu b'ogenda obuuze naye sijja sobola. Nina be nandi yakadde ogenda obuuze genda kugamba off camera. Ogenda obuuze.
Winnie. Kati wakibanga kiyibwa ekyo kiba kitegeeza byebimu. Oli naabo kiba kitegeeza. Nika nkubuya abantu bakola steam, abantu ba like abantu bayonjo. You togera ku regretting nkubulira. You want? Try it. Ngezako ku mukyalo oyo gogenda ofuna oba goyina. Nze girlfriend wange yakingambako naye sikyakikola ekyo. Kikoga baba bawala babayonjo ba. Nga goyina experience yo joyina mu twita kuganya kati kikole. Sikyakikola. Kuba girlfriend yange yali akingambyeko. Okay. Tudde nawo music. Bino byonna obiyitamu. Music goyimba ali about the things. No. What inspired you? Ogenda mu music? Okuyimba. Sinza kugamba nti kyekino ekya inspiring okuyimba. Nange nekanga nyimba kuba ffe twabiranga ku ssomero twalinga tuyimba. Mu sport says always tyo. Mulimu kyomala gwokola ng'ogyeko kuyimba. Ndi driver. Driver what? Taxi. Mvuga special. So mujja kaseni kwoteeka ate mu music. Olinayo collaborations ez'abayimbi bana abantu. Sirinayo. Olina nnyimba zoweka. Zikuba ku TV ne radio bazikyali ku flash. Zikuba ku TV ne radio. Really? Nga luyimba ki? Wase oluyimba lunene lwogalu I think lumenza okubanga omuntu obataddemu ku TikTok erinnya lyo obamba erinnya lya music gwan. Mountain Snai 256. Mountain Snai. Kwenda ndako data. Mountain Snai 256. Twatusola music we. Gyali ku page yo. Yali. YouTube yonna gyali yonna. Kati anti mbade omuntu alina okubanga nekya inspiring because we all do things because we're inspired by something or someone. I don't know why you're not inspired by. Tiwali kya inspiring kuyingira music nze nange nekanga ntanise music. Mountain Snai. Mountain Snai. Andi kati Mountain Snai olusozi olwavaako amateeka 10 twalusomangako nnyo. Master yalusomesanga yalinga alutwagaza. Okay. Was it copyright? Anna. Hey, Mountain Snai oli mu muvubuka omulungi. Mountain Snai. So bakuba ne ku TV. Bankyaza. Bakukyala n'okukyaza. Olwokyaddeko ku NTV ba Spark TV. Nakyala ku gundi nakakyala ku sita yokka. Star TV Kati gwamu ku bantu alina okusabirira nnyo NTV ne Spark TV eddeko. Mukyalo oyo ye boss waffe ku Spark TV. Ogenda kongobya. Ogenda kongobya. Komuwadde akantu ajja kugamba show zonna zizajja emiziko. Kakati mbadde simayira kwa copyright naye nga nyakuwirako. Twalina ebirooto. Mwalina ebirooto. Era kuliramu nga maliriza waneno. Kuba copyright bayinza ogira bayinza otuwa. Bayidhawo mbuziza ku ekya inspiring ate nkifunye no mu maaso. Genda maaso. Eno kati nina akayimba ke bayita emboozi y'ekkomera. Nakuba sinnakata. Kati oyogere ku kya inspiration kata awe nabera mu kkomera kuba mukadde bamusibako. Mukadde bamusibako bamutyako omusango gwa aggravated robbery. Ne bamusibe luzira emyezi 6. Bajja batusanga ewaka ne bamukwata. Nze najja okukola ki okumutaasa sikaye nga bamukwata nange ne bantwalirako ne batwalikanya ku poliisi. Kati ye mu biseera bino yali 2023. Mu biseera 2023 bankwatako ne mukadde natwalikanya ku poliisi kati nze ye ne bamwongerayo ku Jinja Road nze ne bandekekanya ku poliisi kati nze banta ye ne bamwongerayo ku Jinja Road ne bamuvuga mpaka mu prison. Kati yabeera mu prison emyezi 6 we yakomawo yatunyumiza ebyaliyo. Kati nange mukana akaseera we bantwalira mu prison nange ne mbiraba. Navayo n'akayimba ke nakola akemboozi y'ekkomera. Kati nkuzizaayo ku kyeta inspiration. Now, ngatumanga tugenda kumaliriza. Oyina abayimbi bwe weegomba. Ngabo bayimbi ogamba oyo ye. Abayimbi negomba. Nga wandyagadde okukola naye kale ku luyimba. Oba maybe nobeerako kumpi naye because muli bagamba nemba sikuze naye oluyimba muli babeera ne kamyo ne baga artist ka tuli naye. Kati apozeko Bobi Wine. Bayimbi bonna okuyimba takyabiriko nnyo bwe buzibu. Ayimba right. Watu kuwemu afaana Bobi Wine. Tukuwemu. Ayinza omufaana naye atabanga oli. Ate we nkuwaamu Dax. Kubeera oba oyingidde ekika kyekimu. Dax Katero. Vibes. Tayinza faana Bobi Wine. Ati kyentegeeza. Ate so yiyo osemberera family n'omanya anytime osobola oyimbira family. Oyagala Bobi Wine oba oli ku Kyagulanyi Center?
babiri banjawulo naabo. Bobi Wine. Sishago. Okay. Amanyira gegamu. Tofaayo. Bakitegedde. Okay. Kubangire gyolemeddeko ndabirako nayagala. So oyo yekka bwe basibe babasigade bakwesonyi. Mulimu ne bakyali banga abaala kati nga Dax Katero. Nga Chief Medi kwa tubeera ku studio house yemu. Chief Medi. I don't know. Chief Medi. Yayimba na yeni sikini nyeza mu katono nyoso kenda. Okay. Sawa. That is it, guys. Byebyo ndowooza banaye mu following bamuyita Mountain Sky. Mountain Sky 256. Mountain Sky. Mountain yennyini eri Sky gye mmanyi. Mugende mulowulize music we mukole challenge z'ennyimba ze omwana alina trauma nyingi nnyo the least you can do for him. Omuntu yandika gwadde akufuna atya yandika gwadde mayitha mu kuyamba oba okwongerayo emboozi yo ba namba zange ko ziri ku bio. Okay. Cool. Guys, byebyo ndowooza bannange. I hope mwina kye muyizeemu naye njagala kusibira entanda omwana omutali mukunda be wa secondary wa primary omwana yenna mbadde nkusibira ntanda in case of anything bambi gamba muzaddewo yenna akwanguyira ayinza okuba taata kwanza tunakula taata yanyanguyira kikwewuunyisa then ate kati ate tukula kuzinga tumanyira ba mama but I think mama ayinza okwanga because olina byetosobola okugamba muzadde oyo omusajja nga biyinza okuba ebizibu ennyo ng'oyinza okugamba either sister wo oba mama wo oba cousin wo oba kastango oyina omuntu goboga. Please don't keep quiet. It gets more worse. It doesn't get any better. Yeah. So guys, byebyo ndowooza banaye tweyanziza nnyo mukwano yadde okundaga ensawo yo. Kati then ekirala mukadde bamukwata ne bamusiba naye bamuteekako emisango egitaliiyo nga bagipanze bupanzi. Emisango gya aggravated robbery yamala emyezi 6 nga tawoza kuba bakuteekako ogwo omusango towoza naye bakujja mu prison ng'ojja mu kkooti. Naye bamukwata nagenda mu ofiisi ya RDC. RDC yagaana okunnyamba. Ningina mu ofiisi ya ningina mu State House. Mu State House RDC ne bamukubira essimu n'ajja. Ne bamubuuza ku nsonga za mukadde amugamba aziveemu. Aba State House ne bansindika mu anti-corruption unit. Nayo ne ŋŋendayo. Onavayo ne ŋŋende wa IGG. Onavayo wa IGG ningina mu judiciary natwayo file okubalaga nti omusango bakwatira mukadde bagupanga bupanzi. Onave wa IGG ningende wa DPP. DPP nasoma nagobo naita file okuva naitayo file omusango nakola ki nagugoba. Era omukyala mwebaza bamuyita Jenny Francis Abolo. Jenny Francis Abolo yajjako mama wange omusangira. Mwebaza kuba nti mukadde tafunanga bwenkanya yateebwa but still olabanga ebbanga lye bamusibira yali talina ddibeerayo yalina okuba compensated. Dasi sente ze yajjayo zino zenatuteekayo akakadde akamu zino zibagamba nti kati akoobuliwo ze yajjayo. Wali owaza nani olwo noono omusawo omugundi director? Ebyali byadda tebino bya mu maaso. So mama bamusiba nnyo mama ye bamusibako emirundi egiwera. That's what you want to say. Ye bamusaka emirundi egiwera. Naye just nze kyenjagala ti abasikala bamukwata bakwate bali abaleeta ogwo omusango. Abaleeta omusango gwo ne bagamba nti mama wange yakoze omusango gwa aggravated robbery babakwate bayiire mukadde. Abasikale baali bakujinja road n'ekibuli kwedi quarters. Right. Ebintu bino ebadde mu mboozi yaffe olunaku olwaleero sirya channel eno siryange nga Jose Naji sirya Win Success omwami ono yabyogedde alina evidence kuye okujja kukuba nti muwadde empewo ayiseewo byabadde ayagala okuyisa omubadde balabe balungi nnyo era twetagisiza okumuza tujja kumuza wine olina kyosembyayo taata akatalekeka yes tonkubira nnyimiddemu ku kayimba kusinga okwagala mu kayimbako njagala nnyo akekomera kuba akekomera eri ebansinda la akekomera ntekeko beat oba wano mukomera obeera mukoma nga wabwerwa emirimu gitambula mukomera obeera musindala menya amateeka nga weesobola mukomera obeera mukoma nga wabwerwa emirimu gitambula
mu kkomera obeera musindala menya amateeka nga weesobola mukeera ku makya fande okubabala foreign size ne muzisala tolina na kumera nviri ku mutwe yadde okwambala underwear ensekere z'onyiga wazisangayo RP poliisi abeera kuweerawo kati nno okkiriza baakusiba bweyonye napisa mu odi na bbooma. Wow. Yeah, man. Kale mbozi yokobeera ndowooza yeeyo bannange ebitonotono. Time. Thank you so much mbele bulungi subscribing ku Jose and Winnie Diaries. We love you. Oh yeah. Spilling the tea, get the inside scoop. Join the dynamic duo, plug into the loop. Jose and Winnie Diaries. Got that fire, no apologies. Conversations that inform and inspire. Taking entertainment to a level higher. Come on, come and catch the vibe now. Ooh, na, na, na. Hey, come on, come and catch the vibe now. Jose and Winnie Diaries.